Muyizi yasindikibwa ku ssomero okubeera nti yasoma kyabadde kya nnaku nnyo nnyini ddala eyagenda ng'asobola okwetambuza n'akomezebwawo mu keesi enjeru ng'agaŋŋalamye takyasobola kuba ng'ayitaba yadde okuweereza ekigambo nti woowai eri ab'eŋŋanda ate era mukadde ke kamu na buli muntu abadde amulinako akakwate. Tegeeza mwana mulenzi amanyiddwa nga Nsamba Kevin eyabadde omuyizi ku ssomero erya Seeta High Mbalala campus. Ekifaananyi ky'olaba we wali swimming pool omwana omulenzi ono omuto oba omuyizi owa ssomero lya Seeta High mwe yabbidde okkakkana ng'obulamu bulugenze. Nawe twogerera olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwa August omwaka 2025 poliisi mu bitundu by'emukono eri mu kwongera okuba nga egezaako okukola okunoonyereza ku kituufu ekyaviiriddeko mwana mulenzi Kevin Nsamba oba Nsamba Kevin emyaka 21 gyokka egy'obukulu ono ng'abadde muyizi mu siniya ey'omukaaga ku ssomero lino erya Seeta High. Obulamu gye bwakomekeredde ku lunaku olw'Essande ennaku z'omwezi 3 Agusto mu bintu ebitannaba kwongera kubanga bitegeerekeka olw'ensonga nti paka nakati okunoonyereza nkugambye ku kyakolebwa wabula ku vidiyo eno bintu bingi ebigenda okutunuulirwa ebyetooledde enfa y'omwana mulenzi ono si yeyekka n'abo abalala abafudde nga balina akakwate ku ssomero lyerimu. We twatuuse okuba nti no tukuŋŋaanyiriza eggulire lino ng'essomero lyabadde terinaba kuba nga lifulumya official statement wabula ate oluvannyuma nina gye nfunyeeko obwiki byonna tugenda kuba nga tubifuna mu maaso awo. Okusinziira ku mukulu Deputy Police Spokesperson oba amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano omukulu amanyiddwa nga Luke Oweisigire olunaku olw'Emmande akawungeezi yakakasizza okufa kw'omwana omuyizi ono. Wabula omwogezi wa poliisi ono oba omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu bimu ku bye yabadde annyonnyola agamba nti essomero lyaripootinga nga obudde bugenze nti essomero lyaripootinga nga wayiseewo akabanga oba ogamba nti the matter was initially reported late by the school. Ekyo kyekisooka era mu bigambo by'omukulu Luke Oyisigire yagamba nti it is alleged that after a football match Kevin and other students ran towards the school swimming pool where there were trainees under the supervision of a lifeguard. Kevin reportedly jumped into the deep end. Timwana mulenzi Kevin omuto gwolaba ku screen mu keesi ne mu bifaananyi yeegatta ku banne ng'omupiira gumaze okuba nga guzannyibwa tiwabula yadduka n'abuuka n'agwa mu swimming pool. Ebintu gye byakkira nti yagwa ewasinga okubeera deep era ng'okubulawo kwe ekiro bwe baali bali mu kubala abayizi bonna ab'essomero mwe bazuulira nti waliwo omuyizi eyali talabikako ng'omuyizi teyali mulala baali boogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Nsamba Kevin. Baanoonya omulambo oba omubiri gw'omwana ono wabula guzuulibwa luvannyuma olunaku olwaddako era nga essomero awo we liripootingira ensonga ku poliisi nti bwali budde nga bwa mu ttuntu ku lunaku olw'Emmande era baggulawo case ya suspected drowning era nga keesi eno gye baatambuza ne batwala ku Mukono police station. Oluvannyuma lwa byonna bambega ba poliisi
abanoonyereza n'abakugu bonna okuva mu bitongole bya poliisi ebyenjawulo abafaya n'aba rescue baatuukawo ku ssomero lino okutandika okukubyamu akafaananyi n'okuba nga beekenneenya. Era okusinziira ku mukulu mwogezi wa poliisi omukulu Luke Oyisigire annyonnyola nti omubiri gwatwalibwa e Mulago okuba nga gwekebejjezebwa era poliisi netandikirawo okuba nga yeekebejja obutambi bwa CCTV kamera. Kati bwe tuba nga tuvudde ku nsonga ya mwana mulenzi Kevin Ensamba eyakafa, ku screen omwana mulenzi omulala gw'olaba amanyiddwa nga Elshama Sessaazi. Ono naye oli Nsamba aba yeegatta ku ono okuweza omuwendo gw'abayizi 2 abafudde mu ssomero lyerimu mu myezi bwezi. Ono amanyiddwa nga Elshama Sessaazi yalina emyaka 16 gyokka era nga yali muyizi owa siniya ey'okusatu oba siniya 3 ku main campus. Yasangibwa nga afudde. Ekiteeberezebwa nti mwana mulenzi yandibanga ye yali yejje mu budde oba ye yali yejje mu bulamu obw'ensi eno. Wabula ne gye buli eno okunoonyereza ku ki ekyaviirako omwana mulenzi Elshama Sessaazi okwejja mu budde oba okuba nti asangibwa nga mufu, okunoonyereza kukyagenda mu maaso era ng'ebitongole ebyokwerinda bikyakola okunoonyereza okulaba Elshama Sessaazi omuyizi ow'essomero lyerimu kiki ekyamujja mu budde. Nga ne gye buvuddeko omu ku bazadde be oba abalina akakwate ku mwana mulenzi ono kojjaawe yatambula mu mawulire wano na wali ku mikutu egy'enjawulo nga yeekubira omulanga era yakoola n'abazadde bonna n'abagamba nti bannange tusitukire wamu tubuuze essomero lino ebibuuzo tumanye ddala kiki ekiyinza okuba nga kyaviirako omwana wange oba omwana waffe okuva mu bulamu obw'ensi eno. Wabula bangi bagamba nti tebaakwasiza wamu na mukulu oyo Elshama Sessaazi. Ne gye buli eno justice oba obwenkanya ku nfaaye bukyalindiriddwa singa poliisi erivaayo nekola ekyenkomeredde oba okuwa alizaati ku nfaaye. Kati ku ssomero lyerimu nkiddamu ku ssomero lyerimu omukulu gw'olaba ku screen kati nno mugenzi. Yes, omukulu gw'olaba ku screen naye yalina akakwate ku ssomero lino. Si kakwate bukwasi wabula yali musomesa. Omukulu ono amannya yali amanyiddwa nga Ivan Oloya. Ivan Oloya yali musomesa ku ssomero lya Seeta High. Wabula nga waakayita akabanga katono Elshama Sessaazi okufa, omusomesa ono Ivan Oloya yasangibwa nga yafudde era ng'ali mu mufulejje. Abatamanya ku kufa kw'omusomesa ono era yali ow'essomero lyerimu, story eyo twagikola wano ku YouTube channel eyagaliwo. Era nga omukulu ono yafa mu March ow'omwaka 2020 zali matching enaku z'omwezi 22 omukulu ono waafiira. Oloya Ivan Demacris yali ava ku ssomero erya Seeta High gye yali asomesa yoyo gw'olaba aliko akamyufu, n'agwa mu batamanya ŋŋamba ne bamukuba bubi nnyo ne bamwasa akawanga era baamukuba omutwe ne bagumementula okukakkana nga omusomesa ono
afudde naye nga yali musomesa ku ssomero lyerimu lino eryogerebwako erya Seeta High. Kino nno kyekyongedde okubeera nti kireetera abazadde okwennyamira era ne baweereza ebibuuzo eby'amaanyi ennyo eri omukulu ow'ekitiibwa gw'olaba ku screen era nga ye State Minister for Higher Education Dr. John Chrysostom Muyingo nannyini essomero eryo. Abamu batandise okubeera nga beebuuza ne babanga ebibuuzo buli abireeta abyolekeza ye olw'engeri gye kiri nti he is a public figure, abadde mu bukulembeze okumala ebbanga ddene ate nga takoma kubeera nti abadde mu bukulembeze n'essomero lino yalina obuvunaanyizibwa ku lyo era nga yennyini lyo. So Dr. John Chrysostom Muyingo as the State Minister for Higher Education naye ateereddwa nnyo ku nninga n'okubeera nti ebibuuzo byongera okumwolekezebwa sayidi ye newankubadde nga si yabadde oba ye yabadde ku ssomero lino byonna nga bigenda mu maaso. Kati ku vidiyo eno y'emu biri nga tusoose ne tubiteeka ebbali, njagadde tusooke tutunuulireko ng'ovudde ku ssomero lya Seeta High omufudde abantu 3 mu bbanga lya myezi bwezi okuli abayizi 2 wamu n'omusomesa omu. Dhongo omusomesa yali ava buvi ku ssomero n'agwa mu batamanya ngamba ne bamumizaawo omusu. Njagadde tutambuleko atuddekoko emabega emyaka 13 emabega essomero lya Gayaza High School lyafiirwa omuyizi onono yali amanyiddwa nga Peace Nakajiri, yali mu senior 1G omwaka gwali gwa 2012. Mwana muwala oyo Peace Nakajiri swimming pool y'essomero ye yamutta oba mwe yafiira era nga bamuziika namawojjolo mu bitundu by'emukono. Tutunulira ku nfa ezekuusa ku kintu kyekimu, abayizi abazze bafiira mu swimming pools z'amasomero oba nga bali mu mikono gya ssomero. Bw'okweberako ku internet omwaka ogwa 2019 waliwo omuyizi wa Buddo Junior School ono yazirika nga ali mu swimming pool n'afa era nga yali amanyiddwa nga Innocent Lawoko. Mwaka gwali gwa 2019 ennaku z'omwezi nga 26. Kigambibwa nti omwana oyo bwe yali yawuga yaluzinga consciousness ye oba okuba nti ye n'avaakoko kuzirika okakana nga afudde. Yali mu P5 ku Buddo Junior School. Mukadde ke kamwera we weetegereza essomero lya Victorious School waliwo era omuyizi waalyo eyabbira n'afiira mu swimming pool. Yali amanyiddwa nga Kakama Kabo Juan. Ono nga yali mwana wa Juan Moses Mpumire ne Juliana Mpumire. Omwana waabwe baamufiirwa. Green Hill Academy Swimming Pool bw'onoonyerezaako bagamba mwaka gwali gwa 2012 still waliwo omwana era omuyizi eyafiira mu swimming pool y'essomero Malong Muwang myaka 15. Kigamba nti yakuba omutwe gwe wansi nsisi wa pool eno wansi waayo okakananga. Mwana mulenzi oba omuyizi amanyiddwa nga Malong Muwang avudde mu bulamu obw'ensi eno. Just twetegereza ku nfa ez'enjawulo ezibaddewo mu masomero banga zirina obukwate n'amasomero ng'abayizi bafiiriddeyo. Waliwo bwe weetegerezaako Makerere University waliwo omuyizi yali wa first year naye yabbira mu swimming pool ku university.
mwaka gwali gwa 2018 omwezi gwali gwa April enaku z'omwezi nga 7 yava mu bulamu obw'ensi eno era nga yafa nga bamuddusa ku ddwaliro ly'e Mulago. Yali muyizi wa information systems and resident oba yali muyizi awo ng'asoma ebyo bya information bwe bityo wali ku Nsibirwa Hall Makerere University. So nkujjidde eri nti kuviira ddala kuba nursery nojja primary secondary ng'abaana bafa here and there amasomero ag'enjawulo paka wuuyo ku university. Kati waliwo omwana mulenzi Anthony amanyiddwa nga Anthony Natif is one of those guys following bwa ddala ku mukutu ogwo gwa X. Gayo ono avuddeyo ye n'ayimirira ku side y'essomero lya Gayaza era n'avumirira buli muntu ali mu kusabirira okulaba ng'essomero not essomero lya Gayaza buli muntu asabirira okulaba ng'essomero lya Seeta High School ligalwawo. Gayo n'avuddeyo n'alyobooka agamba nti nedda ssebo agamba bw'ati Seeta High School calls for closure of the school over swimming pool drowning a misguided outrage. Nti abantu okuvayo ne bagamba nti essomero lya Seeta High School ligalwewo olw'okuba nti omuyizi yafiiridde mu swimming pool. Agamba nti ekyo kintu kiba kikoleddwa nga abantu tebasoose kwekenneenya. That move would be unprecedented for such an incident that has happened several times in Uganda's education systems. That are just for news clips of several. Onagamba nti we mugamba nti essomero lya Seeta High School ligalwewo olw'okuba nti omuyizi yafiiridde mu swimming pool. Agamba nti nedda awo muba muyiseewo just we mwandikomye olw'ensonga nti si yasoose okuba nga afiira mu ngeri y'emu ate era ng'ali mu mikono egy'essomero. Agamba nti if closure was the response by party of logic, Makerere that has had multiple drownings at the pool where Martin Semper used to fellowship with us, Gayaza High School, Green Hill Academy, Hannah Mixed Secondary School, it will all have closed by now. Agamba nti amasomero nga okusookera ddala University y'e Makerere waliwo abaana badrowningiddewo abawera mu swimming pool. Era agamba nti essomero lya Gayaza, essomero lya Green Hill Academy, essomero lya Hannah Mixed Secondary n'amalala gandibadde gaggalwawo dda. Ono agamba nti yes, it's sad when a student dies under such tragic circumstances. Nti kyannaku singa omuyizi aba afiiridde mu ngeri efaananako bw'etyo. Yes, we may not like Dr. Muyingo and the establishment he represents that much. Nti tuyinza okuba nga Dr. Chrysostom Muyingo tetumwagala nnyo kiri awo. But we can hate on him and equally be rational. It takes some efforts, but it's possible. Agamba tusobola okumukyawa. Era ne tusooka ne tubaamuko embeera eyeekenneenya. Pump the brakes on closure on calls for closure. They affect thousands. Tumulekeraawo okubeera nga musabirira essomero lino okuggalwawo olw'ensonga nti mugenda kuba mukosa nkuyanja y'abantu. Nabwe ekyo musooke mukiyimirize. Nagamba nti musooke mukkirize okunoonyereza okwa bitongole ebikuumaddembe nga poliisi n'ebisigadde kusooke kukolebwe awo mujja kubanga musituka musabe essomero okuggalwawo mpozi nga basoose kuba nti bakola okunoonyeza ne bazuulira ddala nti kyaviiridde ku bulagajavu bwa ssomero n'okubeera nti essomero lirina omukono wabula we kiba nga seekyo tekyandibadde kituufu yadde eddakiika emu okulangirira n'okusaba nti essomero lya Seeta High mwana mulenzi amanyiddwa nga Kevin Nsamba oba Nsamba Kevin myaka 21 owa senior 6 gye yafiiridde nti ate essomero ligalwewo. Alson Painters yuje mukwano gwange bano basiizi balangi ku 0705 bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'okusiiga
ekizimbe kyo langi bajja kubanga bazikolerako kadde ke kamwe eddoboozi eritudde emabega w'omuzindaalo si ddala yenze Abafudde omusunsozi YouTube channel kwoli mukwalo gwange yeno yennyini eyagaliwo agamba nti information ebiseera ebisinga nga bwe beetuusewo bwe tugyetika ne tugikuleetera bukolokolo tetugattamu yadde okutoolamu kati wota like nga video okola bubi. Thank you.